anti kati ye kati kiraba nti tulina ekizibu awo we wali ebibuuzo biri bye nagambye. Alaje bulwadde bulala oba buyinza kiki kati okwo kwogata abantu abateebereza naye ne president kati agwewo ekigwo ngamaze okula omutanda embeera gye bwe yatuuka n'atunuulira omutanda era president abuuza omulangira Wasajja buli jjojja mu state house wano lwaki tongambanga nti muganda wange ali mu mbeera bweti. Kakati Abaganda Ssaabasajja Kabaka kamanda waffe pioneer w'ebyobulamu kati tetusobola kulaba nga pioneer w'ebyobulamu azingiddwako ekirwadde ekyo ne tutaki teekako awareness eri abantu bonna n'ensi yonna okumanya nti alaje bulwadde buzibu nnyo gwe muzindaalo gwa Buganda ge maaso ga Buganda ye ttaala ya Buganda naye akantu katono ke kazze ka alaje ne kateekawo embeera ebuzaawo omutanda era embeera eyo bwezze buli Muganda n'atandika okubuuza Kabaka ali ludda wa Kabaka ali ludda wa Kabaka ali ludda wa. Wanjagala otebeereze Ssaabasajja Kabaka abadde n'abantu be buli waayita ne baalirira emikeeka kati okutuuka kati ng'alinga ali mu kkomera abantu be babuuza Ssaabasajja Kabaka aliwa abakulembeze bamwongerayo kati abadde Bulaaya kati ali Namibia oba ali kutuwa okiraba nti Ssaabasajja Kabaka gwe tusuubira nti enjuze zaabyowe bwe mubanga mulimu omuti ogukunkumula empumbu ne zimugwako bwe mubanga waali oba waliwo bisolo ng'embizzi eziyitawo nga ze zaavaako kalunsambulira oba bimuli ebisimbibwa obuzibu buli ki aba radiozi aba TV mwenna tujja kubeetaaga okwetaba mu kaweefube ono okulaba ng'ekigendererwa kyaffe kivaayo ate nga sekivaayo buvi n'okubeererawo Ssaabasajja Kabaka mu kaseera kano kaalimu kumpi ak'okuba nti ali mu mbeera mutadde mu depression. Yes, kuba gwe mulamwa gwa Ssaabasajja Kabaka gwabaddeko nti yajja tube n'obuki n'obulamu ate tubeere nabwo ddala obutaggwawo. Yes, kakati bw'abanga yajja tube n'obulamu yasoose okwagala okutuvaako nga talina bulamu kati tugenda kusigalawa kwe kudduka obulwadde kwe kudduka emisinde nga tuzuukusa abantu nti alaje bulwadde bwa kabenje okusinga nga bwe tubadde tubukola ki tubusuubira ate neeyisa yaffe tuteekwa ogikyusa. All right, a very good morning, good afternoon, good night. Mwasuze mutano abatulaba n'abatuliza abali ku mukutu the Flash Lecture in Uganda. Olunaku olwaleero tuli bamukisa nti amukulu njuki oba mubiru njuki sebo tukunonyeze ebbanga liweze naye nga olwaleero tusobodde okukola ki okusinkagana. Ebigambo ebikuvaamu bya muzinzi nnyo bigatako ensi yaffe Uganda awamu ne Buganda okutwaliza awamu. Mukulu mu biru njuki ekisinza okuno tunyonyo nakola kiri bwe kiti nti nawulirako of recent nga oyogera ku Alajeran kantu kano koyambadde kano olunaku olwaleero Alajeran 2024 neneebuuza twakava mu Fistula Run kati tuze mu Alajeran nemubeera ne mu Eidizran nemubeera ne mu gundi eno obulwadde buno bwa sikosero kakati Alajeran yesinza okutuleeta nga twebuuza kyavudde ku ki neneebuuza nti oba kuba nti
omutanda naye walisoose n'ompa omukisa ne namusaako ku bantu otwadde tuddaawo okay. ne tubuuza nti kwanti oba omutanda nti kwanti ali mu allergy kogwe tujje tunoonyeyo siimu tukoleko allergy run tulabe nti n'omutanda adde engulu naye nga tunagenda mu maaso obuuza kuba tulaba bali ku mukutu the flashlight Uganda olunaku olwaleero mukutwani the flashlight channel flashlight okay sebo aba management ya flashlight channel nesimye okubeerako nammwe olwaleero nga munkyaliddeko ate okubaako bye twogera ku ggwanga lyaffe Buganda ku mbeera eri mu nsi. Njagala okulamusa ku bagoberezi ku balabi b'omukutu gwa flashlight yonna gye muli mu nsi. Sijja kumenya nsi kineemu naye mwe kasa mubeera wansi w'enjuba mmanyi nti kikulu nnyo naye mu byonna nsooka okwebaza Mukama Katonda eyatufuula abaweereza wamu naye mu mulembe guno ate era nammwe abasobozesezza oba agenze n'abakwatako n'abakyusa mutunula erinjuki. N'olwekyo twongera okumwebaza era musaba awamu wano mu lukiiko lwe tuli tumanyi tuli naye ateeke ebigambo ebirungi ku lulimi lwaffe ate tukole omulimu gwe gusinga okuba ogw'ettendo kuba kino kye tukola si magezi gaffe si maanyi gaffe naye okwagala kwa Katonda. Amiina. Weewaawo tuyanze ginaffe tunakoona abali mu diaspora tubalamusizaako nnyo abali mu East Africa okutwaliza wamu ne mu Uganda okutwaliza wamu naye nga tunagenda maaso mu kulungi ki ekikulu kya byonna ennaku zino Uganda si nsanyufu naddala Buganda temuli ssanyu omutanda nga tana maaso mungi nga tana kulabibwako beba mmeri eba tejja kuliibwa. Okay, kiri ekibuuzo kye wabuuzizza ekirowoozo kyajja kitya oluvannyuma lwa mukama waffe okufuna obuzibu Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ate obuzibu obwo ne butukanga nnyo kuba ebigambo byali bingi Abaganda nga bagamba mu kiseera ekyo ndowooza yali 2020 awo bo baali bagamba ne Ssaabasajja Kabaka aseeredde naye Mukama mulungi. Ssaabasajja Kabaka embeera bwe yagenda waggulu tension n'egenda waggulu kumpi ne gavumenti n'etya era kye namanyako pulezidenti n'awa order okumanya amangu Ssaabasajja Kabaka waali era bw'aba alabise bamu exposing eri eggwanga. Ekyomukisa omulungi yali Nairobi mu Kenya ng'ali waliyo mukwano gwe Raila Odinga. Kakati enteekateeka ne zikolebwa ne bagenda mu State House e Nairobi nga mwali mu Uhuru Kenyatta mu kiseera ekyo ye yali pulezidenti ne balaga Ssaabasajja Kabaka emitima gy'Abaganda ne gikola ki ne gikakkana. Kakati ne tujja nga tumulaba mu mbeera etasanyusa oluvannyuma twafuna okutegeezebwawo ekitiibwa Katikkiro nti omutanda yali afunye allergy. Oya. Kati ne tubeera awo nga tutunula naye ffe abamu tubadde omutanda oyo kuba tetwazeeyo eri mu history tubadde tumutambulizaako amaaso 24/7. Mwebani Abaganda bayite baki abalumirirwa abafaayo wabeerawo Abaganda nga bonna baagala naye ate waliwo
bano boogamba woligwa wendigwa. Bw'obanga olina abantu waliwo be tuyita ba top 5 amagye agaki ag'okuttaka tubadde tumutambulizaako ki amaaso tufuna okweraliikirira tufuna ebibuuzo bingi tufuna okusoberwa lwaki kiri bwe kiti okiraba kakati wakati mu kumanya nti nno bulwadde bwalagye nitwagala okukakasa bulwadde bwalagye naye onoonya abadokita nga buli omu omumwa guli tight onoonya abakugu nga bali tight kati ne tugaaka tugira tutambula n'ekyo munnaffe kyatukoze eki kyatugambye naye wakati mu ebyo byonna bwe tugenda mu maaso embeera neeyongera okutabuka oba okusajjuka era kwe kumu n'okutabuka n'okusajjuka kati ne tutuuka nga okuggyako okugamba nti alagi ono tuteekwa okusitukiramu kuba olw'okuba abantu balowooza nti nno Ssaabasajja Kabaka yalina ekizibu kino tuyinza okukireka abamu bakugamba temwogera ku mbeera eyo obulwadde obuluma Kabaka tetumala bwogerayogerako naye ate nze ndowooza kikulu nti Ssaabasajja Kabaka abadde payoniya w'ebyobulamu okuva lwe yajja alina ebintu bingi byayingiddemu abadde mu kugema abaana oyo kaweefube amutaddemu omukono abadde mu fisitula abadde mu siikoseero kati ali mu kulwanyisa siriimu naye wakati ng'omujaasi nga akutte emmundu ndowooza Pulezidenti Museveni oyo yasinga obimanya Ssaabalwanyi akutte emmundu akubye abalabe bonna agenda obbawangula bw'ati ate ne wabaawo ku lutu n'amukuba ekyasi ate yaba mubi nnyo kiraba ye alagi kakati omutanda ng'alwanya olutalo ddaba alagi bw'ajja n'amukwata era ye Oweekitiibwa Katikkiro bwe yali yatugamba Ssaabasajja waali waliwo ebimuli waliwo empumbu yevaako alagi ono naye agenda kuba buki bulungi naye lumu baagenda mu State House wali ensonga ezaali zibatutteeyo Ssaabasajja Kabaka Oweekitiibwa Katikkiro omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Jjajja Augustine Kizito Mutumba n'omulangira Wasajja n'abalala nga bagenze kusisinkana Oweekitiibwa Pulezidenti naye ne Pulezidenti kati agwewo ekigwo ng'amaze okulaba omutanda embeera gyali bwe yatuuka n'atunuulira omutanda era Pulezidenti abuuza omulangira Wasajja buli jjojja mu State House wano lwaki tongambanga nti muganda wange ali mu mbeera bweti pulogulaamu gye mwabadde muŋŋambye gye tugenda okwogerako ngisazizzaamu Ssaabasajja Kabaka sooka ogende bakujjanjabe bw'onooba okomyewo tunaayogera ku nsonga ze badde oz'okukola ki ebyo byali mu State House kati ekikulu Nakasero kati ekikulu kutaasa bulamu bwo era Pulezidenti n'akola enteekateeka Ssaabasajja Kabaka n'agenda e Germany linda kambuzeeko ku ekyo awo Obuganda bwali butuuse nga bulinze authority ya mukulu Museveni anti kati ye kati takiraba nti tulina ekizibu awo weewali ebibuuzo biri bye nagambye alagi bulwadde bulala oba buyinza kiki kati okwo kwogatta abantu abateebereza ono waliwo abamusindiikiriza waliwo abamutega eddogo waliwo abamutega emimbiri bintu byonna bingi biri awo ng'ekituufu tekimanyikiddwa naye olw'okuba tulina
official statement okuva wa Katikkiro kati tugamba nti obulwadde buno bwalibanga bw'amaanyi okusinga buno bwonna nga buvudde ku lifestyle eri kati mu nsi bwebanga Ssaabasajja Kabaka akuumibwa obutiribiri okufaananako ng'oli gwe nakugambye omulwanyi akuba amagye gonna n'ebyokulwanyisa ebyaki kakulutu ne kajja kumpi ne kamufumita ffumu ne limukola ki kitegeeza nti mu byokwerinda oyo aba alina by'ataateekateeka namanya nti waliyo neki nekino waliyo n'owakasaale waliyo n'oweffumu gw'ataategeera ye ng'afa ku kimu kukuba mulabo oli alina miji tumukube alina gatuusha tumukube na zino eziriko ku muki nga tugoba akalwadde ka AIDS olaba tukataayiza laba komanda alaji komanda waffe ka alaji bwe kajja ne kamuzingako ne kamufunyaafunya nga kati olwaleero buli muganda waali abuuza Kabaka ali ludda wa Kabaka ali ludda wa Kabaka ali ludda wa bajjeno be bonna beekwese okiraba abaganda babuuza kamanda waffe ali ludda wa bajjeno beekwese n'omwogezi w'amagye ayogera talatata bwe bamubuuza kino n'ayogera kino bwe bamubuuza kino n'ayogera kino n'agaaka kati ate abo abantu lwaki boogera ku kamanda tetumwogerako olutalo olujja kudda emabega wakati mu ebyo wenfunira ekirowoozo Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Muteesa owookubiri yajja n'abeera n'abalangira n'abambejja azaala Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi naye wakati mu baana be mu bambejja omumbejja omukulu n'alinnya Nasolo najja akwatibwa poliyo kakati ekintu ekyo Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Muteesa owookubiri kyamukuba wala ye Kabaka abambejja bw'obaako Ssaabasajja Kabaka be baddako okukola ki okulabirirwa naye nga mu bambejja mwe muli omulema kijja kitya Ssaabasajja n'agamba nti kino ki abakugu ne bajja ne bamugamba poliyo n'agamba poliyo kitegeeza n'abaana abalala ab'abantu bange bayinza ofuna akalwadde bangi abalina obulwadde buno nga tetukola ki nga tetumanyi babukola batya nti bamugema kati Ssekabaka Muteesa naggulawo kampeyini ey'okulwanyisa poliyo n'okukubiriza abantu be okugema ki poliyo kakati abaganda Ssaabasajja Kabaka kamanda waffe payoniya w'ebyobulamu waliwo n'olunyiriri luli mu bayibuli omwo naye abagisoma bajja tubuulira Yesu bwe yajja n'aga nti nzize mube n'obuki n'obulamu ate mubeere nabwo ddala obutaggwaawo kakati ne Ssaabasajja Kabaka mu kiti ekyo muyaga nti mu byonna bye nnyinza okukola mu mulembe gwange kansoosowaze ebyobulamu kati tetusobola kulaba nga payoniya w'ebyobulamu azingiddwako ekirwadde ekyo ne tutaki teekako awareness eri abantu bonna n'ensi yonna okumanya nti allergy bulwadde buzibu nnyo engeri gye babadde babulowoozaako bwakituusizzaako eteekwa okukyuka tuteekwa okuzuukuka buli muntu twagala azuukuke ku nsonga ya allergy tulabe ava ku lifestyle yaffe kuba Kabaka tagenda mu bimuli Kabaka takola
kakati tuteekwa okubuuza Alagi yajja atya akwate Ssaabasajja Kabaka naddala y'ebimuli eyo oba yabimuli oba yabisolo oba yabiwuka oba ya miti yajja etya kwegamba tuteekwa okumanya naddala ng'Abaganda kati Abaganda be basooka okutandikirwako kuba gwe musingi gwa kino kye tukola ki ate tugende ku balirwanwa baffe tweyongereyo tuzingeko Uganda yonna nti Ssaabasajja Kabaka gwe tusuubira nti enjuze zaabyowe bwe mubanga mulimu omuti ogukunkumula empumbu ne zimugwako bwe mubanga waali oba waliwo bisolo ng'embizi eziyitawo nga ze zaavaako kalunsambulira oba bimuli ebisimbibwa obuzibu buli ki nolwekyo kaweefube ono agamba abantu nti tugenda kudduka Arajerani 2024 wakuteekawa awareness abantu bategeere obulwadde buno era bayimirire okubulwanyisa koggwe nti kankowoola abantu katutandike campaign era nti tukwata ensonga eno ne tubaako abantu abategeera era ne tubaako engeri gye tugikolako tubadde n'enteekateeka nti twagala tubeere n'emisinde nga bwe kiri ku kiwandiiko kyaffe bw'okiraba nti Arajerani 2024 tubadde tulowooza nti tuyinza okikola nga 24 Mei naye tuyinza okusifutingako ne tweyongerako mu maaso olw'okuba nti nno twagala buli muntu abeere nga kye tugenda okukola akitegedde koge kosooka okola awareness mu bantu ng'okoola amagombolola ng'okoola regions ng'okoola amasaza buli muntu yenna mu ggwanga bano Abaganda abantu bonna aba Buganda buli akwatibwako kwa njagala mutegeere kye ekintu kye twogerako bwe twogera ku Ssaabasajja Kabaka mu Buganda kati ng'oggyeko biri okuba nti ye pioneer w'ebyobulamu waffe mu Buganda naye ate njagala tumanye nti Ssaabasajja Kabaka kye ki kye kifundikwa kya Buganda gwe muzindaalo gwa Buganda ge maaso ga Buganda ye ttaala ya Buganda naye akantu katono ke kazze ka alaje ne kateekawo embeera ebuzaawo mutaano era embeera eyo bwezze buli Muganda n'atandika okubuuza Kabaka ali ludda wa Kabaka ali ludda wa Kabaka ali ludda wa nolwekyo ne tulowooza nti tuza okusa abantu tuza okusa eggwanga tuza okusa abakulembeze beetabe mu kaweefube gwe tutandise agenda okulagibwa ku mukutu gwaffe ogwa flashlight n'emikutu emirala aba radios aba TV mwenna tujja kubeetaaga okwetaba mu kaweefube ono okulaba ng'ekigendererwa kyaffe kivaayo ate nga sekivaayo bubi n'okubeererawo Ssaabasajja Kabaka mu kaseera kano kaalimu kumpi ak'okuba nti ali mu mbeera mutadde mu depression wanjagala otebeereze Ssaabasajja Kabaka abadde n'abantu be buli waayita ne baalirira emikeeka kati okutuuka kati ng'alinga ali mu kkomera abantu be babuuza Ssaabasajja Kabaka aliwa abakulembeze bamwongerayo kati abadde Bulaaya kati ali Namibia oba ali kutuwa okiraba anti ali kutuwa nga mulamu
oba mulwadde olaba nti byonna bizibu enanga answer sirina kati kye twetaaga ffe kwe kudduka obulwadde kwe kudduka emisinde nga tuzza okusa abantu nti alaje bulwadde bwa kabenje okusinga nga bwe tubadde tubukola ki tubusuubira ate neeyisa yaffe tuteekwa gikyusa gwabeera n'ebisolo ewaka naddala embizi ezo ezijja ziwunyawunya mu bintu ezijja zifukulafukula awantu bw'omala gakwatawo ziyinza okuleetera alaje oba bintu bye musimbasimba oba ontegeera kati ebyo byonna tuteekwa okubeera mu mbeera eyo era bwe tulowooza nti ku lunaku luli tusuubira abantu bangi tusuubira okusaba abasawo mu nsi abasawo mu ggwanga abasobola okutunnyonnyola obuzibu bw'alaje buno abantu basobole okwongera okwerinda nga tudduka emisinde tusuubira okuba nti bwe tunaaba ekifo kye tunaalondawo ekyokuŋŋaanirako tujja kuba n'abasawo abo babangule mu bantu ku bulwadde bw'alaje ku nneeyisa y'abantu naye nga byonna tugenda biyigira ku Ssaabasajja Kabaka kuba olwaleero yali mu kabenje kano naye Ssaabasajja Kabaka bw'aba yali mu kabenje kano aliko security aliko buli kimu kitegeeza nti mukulwani mukulu wa Rogers ahebwa naye busobola omulumba atalina nakyakola ki nga kira kyemmanyi munnange njuki busobola omulumba na buli muntu yenna gyakola ki jali kati bw'olaba nti embeera Ssaabasajja Kabaka gye yalimu bwe yagenda mu State House eyali ayagala n'okusuula pulezidenti ekigwo nga Ssaabasajja Kabaka yesse bintu mu Buganda esente oluwalo enkuuka sente zitegekebwa rediyo za CBS ebitongole byonna Buganda Land Board sente zivaamu bitekwa kusooka kulabirira ani omutanda bw'abanga pulezidenti yali agwawo ekigwo naga soko bakutwala Germany bakujjanjabe kati ahebwa atalina wagenda wagundi bamugambe kangende wa road mayor abanake ngachika ahebwa ogenda kubeera oli bwoti bakutwale mu Aga Khan Hospital Nairobi wachiriko kale mu International Gundi Hospital Kampala esebo naye ogenda mukali akalwaliro kaffe aka grade 4 awa neighbor no buno bwa government obuli kugombolola health center 3 otyo health center 4 osange ya aspirini kati twagala tumanye alaje aba Germany bamujjanja babatya naye ate akyaganye okiraba esebo bwe owekitibwa Katikkiro bwe yadanyonyola yagambye abantu nti kati no Kabaka bamukutte baagala okumwekebejja buli wiiki bwe bamala omujjanjaba atuleko wali balaba ate kati kiki ekikyuse atuleko wali balaba ate kati atuuseewa olaba ndowooza obuzibu bwalaje wamaanyi kanange ntandise okukkiriza nti noli mutu okufuna ekyo ekirowoozo lwaki tulina okudduka fo alaje lan 224 akasente kano kagende kakole katya tutandikewo projekiti nze kuba ekirooto kyange kyenkugamba nti ensonga eno badde njagala etuuke ne wa pulezidenti ndowooza mwe nga bannamawulire mujja genda mugigaziya okiraba nze ndowooza nti abakoze eddwaliro eryaffe fe abasinga n'olwekyo projekiti eno njagala ebeera engazi ng'egenda kukola ddwaliro lya alaje erisoose mu Uganda ne East Africa eyo kati erifaanana ng'ery'e Germany abakugu bava eri bajje bakolere wano n'abantu baffe Makerere
Mutesa Royal Makerere University eyo Mutesa yagitandikawo Ssekabaka Mutesa II University esomese nolwekyo abasoma obusawo bateekwa okumanya nti bwe kiba kino olwadde tetunnakisaako siranga tuli ku bulwadde bulala ate ne wano tuteekewo ki eddwaliro n'abakugu oba okitegeera nfunye bulungi sebo kati ogwo gwe mulamwa gw'emisinde gye tugenda okudduka kati njagala ng'amasaza sinnagakoowoola njagala kusooka kukoowoola buyambi bwe twetaaga genda maaso twetaaga buli muntu awulira nga asobola okutudduukirira twagala obuyambi ebitongole abantu ssekinnoomu abalaba nti nno emisinde gino gyetaaga gibeerewo ng'ate gya muzinzi ng'ate gya kigendererwa mbagambye twetaaga ku pulojekiti eno yeetaaga kubeera na ttaka erigenda okukolebwako eddwaliro erya alaje mu Uganda ne mu East Africa. Ate nno kino kirowoozo kikulu nnyo tolowoozezza nti nno bakuzimbira ennyumba naye olowoozezza ku muntu wa bulijjo. Yes, kuba gwe mulamwa gwa Ssaabasajja Kabaka gwabaddeko nti yajja tube n'obulamu ate tubeere nabwo ddala obutaggwaawo. Yes, kakati bw'abanga yajja tube n'obulamu yasoose okwagala okutuvaako nga talina bulamu kati tugenda kusigalawa. Eyo point nkulu. N'olwekyo abankobazambogo mbasuubira okuba nti mugenda kwetaba mu misinde gino. Abantu ba Buganda naddala abataka okuva ku b'amasiga okutuuka ku nnyumba nammwe mbasuubira okulaba nti mugenda okwetaba misinde gino n'abantu mwenna mu nsi gye muli mu Uganda abantu ssekinnoomu abali mu butale abali mu takisi abali mu mawoteeri okuba nti omulimu guno ffe kennyini ffe tuteekwa ogwenyigiramu. Kati ensi bw'eneeraba nga kaweefube waffe avuddemu ebibala naddala olunaku lwe tunaalangirira olw'okudduka ne tuwa ekifaananyi ekituufu eri ensi nti ekituddusa bwe bulwadde buno. Era bwe tunaaba tumaliriza emisinde tufune okubangulwa mu lifestyle gye tuteekwa okutambuliramu empya nti waliwo ebigenda bikyuka olw'embeera y'ensi. Ebibira tubitemye, amazzi ennyanja entobazi ezaali zisengejje amazzi mu nnyanja zonna tuzisaanyizaawo. Kati lifestyle eyo ezze nga kazambi aggwera mu nnyanja mwe tujja amazzi ge tunywa bye bizibu bye twolekedde olwaleero ebitandikidde ku Ssaabasajja Kabaka. Bw'okirowooza oba bw'okimanyi? Bwe nkiraba nti omuntu